Sebo gye baleko. Kale mukwano nawe gye bali. Tulaba bagondomoddeko ogufo. Owulira otya? Njogeza maanyi wansonga bakansala b'e Nakawa bampadde amaanyi. N'embeera sipiika waabwe asoose mu tteeka lya KCCA okuva lwe balyamba eninga. So lwaki soogeza maanyi? Njogeza maanyi olw'ensonga eyo. Kati opponenti wagambye nti embeera tebadde nnungi ye tagikkiriza, so nti abaddewo embeera yonna ng'agigumidde azze n'akola ebyakoze kyokka ye takikkiriza ekigenze mu maaso. Ekituufu kiri nti nze sibadde na opponenti, ekifo kyange kyayisibwamu nga sivuganyiziddwa bakansala bonna okukkiriziganya nti ekifo ky'obwa sipiika tukikwase honorable munnaffe era nga yenza ayogera naawe Mubiru Moses. Ekifo ekibaddeko okuvuganya kibadde kyabwa deputy baba candidate baddeko basatu naye nga kyekya sipiika kibadde tekiriko okuvuganyizibwa. Kati gwe abatuuze ba Nakawa obasuubiza ki? Okusookera ddala enkulaakulana ya Nakawa eyimiridde mu hoola eyo era tukkiriza nti ebiteesa abakulembeze be baalonda bye bivaako enkulaakulana erina okukka mu byalo ebya wansi. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo bwe tutereeza ennyumba eno ne tuteesa ebiteesa ebirungi ne tuleeta policies ezitunuulidde okukulaakulanya Nakawa. Kati ffe nga ffe abakulembeze obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka era bwe tugenda okukola wano obuvunaanyizibwa bwange okukubiriza olukiiko luno luveemu ebibala oba emiyembe olwo tunyeenye n'omuti ng'abatuuze baffe wansi banoga. Engeri gye tubaddeko nga tetulina mukulembeze kuno, abantu babadde abasukkuluma mu by'obubbi kuno, bw'onookikolerako ki onooleeta advice ki? Ensonga ziri ssatu. Ekisooka tugenda teeka etteeka mu nkola kubanga buli kintu kyonna ekikole wano ng'ekimenya amateeka kiriko etteeka erikikwatako oba erikyogerako. Kati ffe ng'abakulembeze ab'omulembe guno tulina okufa okulanga tuteeka amateeka n'okulanga abantu ffe tubakubiriza okutambulira ku mateeka. Alimenya oyo nga tumuweereza mu University of Understanding emuzira. Ekyo nga kiwedde tugenda kusensitizinga nnyo abantu baffe bave mu bikolwa ebyekko ebyettima ebikolwa ebibi ebirimu okubba n'okutta bannaabwe. Ekisemberayo ddala ku nsonga eyo nga ndaba nti nsonga nkulu nnyo okuyamba mu nsonga y'obubbi mu division yaffe ne mu ggwanga lino okutwaliza awamu abantu badde eri Katonda era n'owekubira omulanga bannaddiini okulaba nti ensonga eno bagiteekamu nnyo amaanyi ate tuleme girekera bannaddiini naffe abakulembeze tuteekemu amaanyi mangi nnyo okulaba ng'abantu baffe naddala emigi gy'emito gino tugikuliza ku mutini ogw'eddiini ogulimu okutya Katonda tujja kulwanyisa obumenyi bw'amateeka ng'obubbi mu ggwanga lyaffe Uganda. Kati tubadde tulaba nga Nakawa we wajjudde abavubuka abato abatalina mirimu. Gwe nga gwe oyina pulaani ki? Omanyi ogenda okuyimirira ku kifo ekyo ng'oyina idea gyonna obakolera, tebalina mirimu. Kituufu ekizibu eky'ebbula ly'emirimu mu Uganda mu bavubuka tekiri mu Nakawa yokka, wabula Nakawa wetukwatira wetuviirayo mu limelight lwakuba nti nno tulina population ennene abantu bangi naye ng'ekizibu kya ggwanga lyonna. However, tulina okufuba okulaba nga poliisi zonna eziteereddwa mu gavumenti mu Uganda wano okulaba nti ziyambako abavubuka okubatonderawo emirimu tuziteeka mu nkola. Naye kye tulina okukola ng'ekikulu ennyo ffe ng'abavubuka oba ng'abakulembeze kwe kulaba nti tukubiriza abavubuka bano okubeera nti no bali more creative beetandikirewo ebyokukola. Take a scenario. Tuli mu population ya Uganda tuli abantu miliyoni 4. Working population eri ku miliyoni nga 16 ku 18 kwabiri awo. Kati ku bya mwaka faananyi abantu abo ng'ate ennamba esinga obunene ebitundu nga 85 ku 8 ku 10 bavubuka. Kyokka nga gavumenti esobola providing emirimu mu public service emitwalo 60. Kitegeeza abantu miliyoni nga 16 tezirina byakola. Kitegeeza nti tulina okukola ffe ng'abavubuka okukubiriza abantu bano abavubuka babeera so creative olwo gavumenti ebayambire mu ekyo. Osobola okubira abantu abatanneeyunga ku NRM because goli behalf of the NRM tulabye owanika ekigalo. Oyinza okubirako enduulu n'ogamba abatanneeyungako. Kituufu nnyo ogw'omulanga tuzze tugukola ebbanga lyonna ng'abakulembeze. Ekituufu kiri nti buli lwolaba awali ekirungi yagaliza ne munaakola eki ajja akyegatteko akibeeremu. N'olwekyo ffe tukubiriza abantu
Kulw'ensonga ez'enjawulo bajje batwegatteko mu kibiina kyaffe kya NRM tusobole okutambuza eggwanga mu maaso. Naye ate njagala okwongera ku nsonga eno enkulu ennyo nti newankubadde olumu twawukana mu bibiina by'ebyobufuzi oba mu nzikiriza z'ebyobufuzi, tekitugaana kubeera tutambulira wamu in harmony nga tulina eddembe ne tulaba nga tuteekawo enkulaakulana ey'awamu mu Uganda yaffe olwo eryoke tunyumire bulungi. Abamu bayingira ku bufuzi buno ne bayingira mu ntebe ng'eyo eyaggondomola ne badda ku bisawo ne balya mu kifo ky'okukola ekyabaleeta bo ne bafuna ensawo n'ensanyuka. Manyi mubeera n'ennyonta ababa bakayingirawo. Kyono okikolera kikwaba abantu abatalina. Nze bankuza ntwala ekyange ekitali kyange sikikola ki sikitwala. So nkubiriza bakulembeze bannange ne bwabanga gwe tebakukuza weyise nga gwe bakuza kopera ku gwe bakuza obeerenga omuluggube ku bintu by'abantu okujjawo wabula oweereza abantu. Kansala akiika ku lukiiko luno lwa authority olwa KCCA Nakawa division nga nkiikirira omuluka gwa Mbuyattu. Olwaleero ntikkiddwa obuvunaanyizibwa n'eddimu ery'okubeera omukubiriza w'olukiiko lw'e Nakawa. Ekyokusookera ddala njagala kusooka kwebaza olw'ensonga nti nondeddwa nga sivuganyiziddwa. Ago nno tegabadde maanyi gange ng'omuntu wabula gabadde amaanyi g'abakansala bannange benkulembera nabo division y'e Nakawa. N'olwekyo ntuusa omutima gwange gwonna gye bali nga mbeebaza olw'okuba nti no bantaddemu obwesigwa okufuuka sipiika wa division yaffe y'e Nakawa. Bulijjo tutera okutegeeza abantu nti Nakawa ffe tukulembera abala ne bakola ki, era mujja kukiraba nti ne mu kulonda kuno kwe tubaddemu ffe Nakawa tusobodde okuyisaawo sipiika ng'ali unopposed okuva mu ntegeeragana waffe tukkiririza nnyo mu kukkiriziganya okutegeeragana then tulyoka tukola decision ng'egatta wamu. N'olwekyo ekyo nkibeebaliza era n'ensaba divisions endala nazo zitukoppe zirabire ku ffe tulabe nga obukulembeze bwa Kampala tebubaamu nnyo kusika muguwa wabula nga tukulembeza kukolerera abantu baffe nga twegattidde wamu nga tukolera wamu. Naye ekisinga obukulu era ekituyisa abakulembeze y'engeri gye tulina okumanegingamu obumulumulu obwo. Era naffe obumulumulu bubaddemu naye tutudde ng'abasajja abakulu ng'abaweereza ng'abakulembeze kuba ffe abalina okuba ekyokulabirako abalala ne batulabirako. So tutudde ng'abakulembeze tuzze nga tutuula obumulumulu obwo bubaddemu obutonotono ne tubumulungula Nakawa yaffe esobole okutinta ng'egenda mu maaso. Tutambudde bulungi nnyo kubanga abantu bazze beeteeseteese era tetwonoonye nnyo time tobala tumaze mangu lwakuba twatandise little late. Nga okulonda tusobodde okulonda Honorable Moses Mubiru wa speaker ate mumyuka we naye n'abeera Ali Kalule Salome. Okulonda kwali kulungi nnyo, temubaddemu kubiraŋŋana, tekubaddemu kuvumaŋŋana, tukoze kye bayita politics wa maturity, alina maturity w'amaanyi nnyo. Era tukubiriza ne councils endala bakansalazi abalala bakolenga ffe kubanga makakaza ndi ffe oluusi ffe tusoose okumaliriza baleme kubeeramu na ntalo kubanga entalo zizza amabega emirimu. Abantu kye batwetaagako bwe buweereza obulungi. Bwe tunaatandika entalo nga tutandikidde ku level ng'eno ey'okulondebwa ojja kwesanga ntandise okubagana abantu baleme otufunamu ekyo ekirungi. Twalonze ekifo kya sipiika kwongera buweereza eri abantu era tukakasa nti obuweereza buno bugenda kukola nga twali nyombo kubanga sipiika alina by'alina okukola mu ebirambikiddwa bulungi nnyo mu act eno ya section 8. I believe that most of you had that zeal to compete for the position of speakership of this mighty division of Nakawa. But as time went on, we agreed that we can incorporate all our desires and wishes and programs into one component, and that's why I came up and opposed. Thank you so much. I want to assure you that with my leadership of this Honorable Council, I will emphasize unity, togetherness. That has been a walk of life for me for so many years, and I promise you that it will never change. You will always be part of me, and I believe I'll always be part of you. Today,
Nakawa has spoken because you're leaders of Nakawa. And I believe that today, Nakawa has heard that Mubiru Musa is the leader of this honorable house. I want to request and pray to you, honorable councillors, that from this moment on, let us exhibit a moment of togetherness. Let us show the love that we have within council and push it further to our electoral areas. Our main objective is development. Make positive changes in our communities. That is our utmost target. So we are